Mukama oku janga joli o nazeno saigo ogu singamyona ompise Mukama oku janga joli o nazeno saigo ogu singamyona ompise Mukama oku janga joli o nazeno saigo ogu singamyona ompise Mukama oku janga joli o nazeno saigo ogu singamyona Well, abalungi abagaba balamusiza kulinate mulinyisa Elia Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Wasuze otya, wasiibye otya mwe abali mawanga ag'enjawulo, waliwo mikono gyaffe abali mu Poland, Mukama yebazibwe abali mu Poland. Njagala kutumirako nnyo famire ya Regina abali mu Poland, Mukama yebazibwe bagamba nti bagoberera Just Gospel Media Uganda. Twebaza Katonda, bamama batulabire, batata batulabire, family yabwe yonna, they are blessed so much. Mulinyala Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Njagala kutumirako mikono gyaffe mwenna abali mawanga ag'Abawarabu, UAE, Saudi Arabia, mwajjula omwoyo ne muyitawo. Mukama yebazibwe ekikopo kyammwe kiyiwa, kikompe kiyiwa. Balamusizaako nnyo. Njagala kutumirako mikono gyaffe abali mu ggwanga lya Uganda, abali mu Kenya, Tanzania, abali mu Rwanda. Tulina mikono gyaffe abali wano bayitawo Dubai. Twagala okwebaza Mukama mwena all over. Twagala okwebaza Katonda olwa Just Gospel Media Uganda mwena. Balamusizaako nnyo. Tuli kanisa eyajjula omwoyo, tuli kanisa eweereza Katonda, tuli kanisa eweereza ddala obwakabaka bwa Katonda. Balamusizaako nnyo. Musibye muto lunaku lwalero, bitambudde bityo lunaku lwalero. Twebaza Katonda kubanga mulungi era mwesigwa. Gwe wenna asazeewo okulabika nti n'otwala Yesu kubeera omulokozi w'obulamu bwo, ekyo kiyitirivu nnyo era eggulu lyekyagalira ddala. Nze Nicholas olwalero nze ayimiridde nga bulijjo okubanga nkutwalira ddala mu dakiika ezigendera ddala okonnoka 3 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwo otakutwalira budde bwo ate owamu ne datawo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Waliwo ebintu bingi ebadde bitambula ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ate era awamu ne wabweru w'eggwanga Uganda. Naye okusingira ddala tugenda kubeesinga nnyo mu ggwanga lyaffe eriyitibwa erya Uganda. Ku mulundi guno njagala njogereko n'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Gwe wenna nga walokoka nga wakkiriza Mukama waffe Yesu, manyi abamu ku mmwe mwina gye mwalokokera, abamu ku mmwe ennyimba ze zaabalokola, wawulira oluyimba lwa gundi n'owulira ekinyegenyege nga kikukutte n'osalawo n'ogendera mu kikungo ky'abo abagenda okwatula Mukama waffe Yesu. Wawulira ekidongo nga kikuba, wawulira omuyimbi gundi. Tulina abantu bangi abalokose omulembe guno naye ng'ekimulokoseza si kigambo kya Katonda. Wabula alokose kikungu, alokose kubanga awulidde omuyimbi gundi celebrity ow'amaanyi yajja ku kitundu ne baleeta crusade awo nno naye n'agamba kangende
waliwo abalokokanga kubanga balinanye omuyimbi ow'amaanyi, balinanye omuyimbi gundi, balinanye celebrity. Manyi mu kanisa ya Mukama waffe Yesu twafunamu ba celebrity. Twafunamu ba celebrity era nga bo beyita ba star. Kati wabalinaana wafuka mikwano gyabwe, so ekyo nolokokeraawo nogamba nti nange nalokoka. Kati tulinamu ate abantu mu kanisa ya Mukama waffe Yesu ng'ate ye yalokoka na kigambo kya Katonda, yawulira ekigambo kya Katonda ne kimuyingira munda. Kati abamu ku ffe, nze okulokoka nalokoka namala kubeera na debate. Na debate yali y'amaanyi nnyo, natwala ennaku zaali kumpi ziweerera ddala 4. Alina omusumba gwe nali naye bamuyita Kaneeza, nalwana bulwanyi. Amiina. Leero ne nkomawo ne mubuuza ekibuuzo kinali njagala okumanya, n'akinziramu ne simatira, ne nkena nga bwansanga ku street nga tumeggana bumegganyi. Mukama yebazibwe. Naye lwali lumu nannyaniriza ne mugamba naye njagala tutuule ddala wansi. Twatwala kumpi obudde, nasula naye ewuwe. Amiina. Kyebandaawo nasula naye ewuwe. Yantwala mu ruumu ye ng'alina library y'ebitabo ebinene biti. Okitegedde? N'aŋŋamba kitabo kyonna ky'oyagala okusoma kye tugenda okusoma. Ne ŋŋamba leero bannina. Wakategedde? Ne tusoma ebitabo kumpi kiro kiramba. Ne mpulira mu mutima gwange nga nzikiriza naye nga ŋŋaanye. Wakategedde? Naye kumbe Kristo yali ankyalidde. Neera ne ndokoka, naye nalokoka kubanga nategeera amazima agali mu kigambo kya Katonda. Mukama yebazibwe nnyo. So saalokoka binyumu, saalokoka mbaga, saalokoka nti nno waliwo omuyimbi w'amaanyi, waliwo ayajja ku kyalo, waliwo nagendera mu kikungu. Nedda. Kati tulinamu abantu banjawulo, so abo abantu abo tubategeera. N'olwekyo njagala kwogera n'oyo eyalokoka naye nga amazima wategeerera ddala amazima. Bayibuli esomesa kyekyo kirungi ekikkirizibwa maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Timoseewo ndowooza 3:12. Timoseewo ndowooza eyo. Ayagala abantu bonna okulokoka. Alina akagambo k'agattako ak'omuwendo ennyo akagamba n'okutuukira ddala okutegeerera ddala amazima. Kakati bangi ku ffe twalokoka. Tuli bangi. Naye ate batono nnyo abategeera amazima. Batono, byanjawulo. Okulokoka buli omu asobola okulokoka. Abasiraamu nabo bagamba balokole. Abakatuliki nabo bagamba nti tuli balokole naffe. Aba Seventh Day nabo bagamba tuli balokole. Bonna abantu bangi. Nalokokera mu ddiini ya mama wange gy'obeera alina lisiiti yaayo nti nno balinako ekyapa. Waliwo bangi. Naye ekibuuzo kiri kimu, amazima n'okutuukira ddala okutegeera ddala amazima. Kati awo okawo watumenyera ddala awo bangi ne tunogokera awo. Twalokoka naye amazima ga Kristo, amazima ago ge gasinga ddala okutufuulira ddala ab'eddembe. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Nkwanirizaako nnyo mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Tugenda kwogera ebigambo wano, tebigenda kubeera bingi. Waliwo vidiyo eri mu kutambula ku screen eyo gy'olaba. Tugenda kusoma ebyandiko bigenda kubeera 2 byokka olw'ensonga y'obudde. Mukama yebazibwe nnyo. Waliwo olutalo oluliwo saagala kuluyita lutalo, si lutalo nnyo naye nga waliwo kaweevu awo akagenda maaso mu ggwanga Uganda bw'obanga owulira ensi eyo mwoyo kyeyogera. Specifically omusumba Bugingo yalina message gye yasindika naye nga message eno yasinzirira wakati mu service. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Yasinzirira wakati mu service n'asindika message eri omukulu ayitibwa Kyagulanyi Robert Sentamu. Abangi nnyo gwe mumanyi nga Bobi Wine. Mukama yebazibwe nnyo. Naye nga amupiininga olw'okugamba nti vaayo Museveni ayogedde ku bisiyaga gundi prime ministers ba speaker ba parliament boogedde ku bisiyaga. Naawe vaayo. Ensonga y'ebisiyaga eno gyogerako ki? Omuntu yenna asirise ku nsonga eno nga weegomba obukulembeze bw'eggwanga
kubanga toyogedde ku bisiyaga. Kakati waliwo pressure eyo Aloysius Bugingo gy'ateeka ku bantu bano wammanga. Number 1, abasumba. Alina statement gy'akola emabegakaawo nti bw'obanga oli musumba nengo weekend, in fact yayogera wiiki eno bw'ogaana okwogera ku nsonga eno y'ebisiyaga, apiininga mugezi nti njagala muwulire ensonga eno nti alina pressure gy'agala okucreatinga oba gy'akureatinga ye nga ye, naye engeri gy'akireetamu is like he is being used, like something is pushing him. Waliwo pressure muli emabega emupushinga to utter out such. Wakati bw'otunulira omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu, alina kategore ye mwali. Mukama yebazibwe nnyo. Ensonga eno y'ebisiyaga, we are not counting on one's opinion. Ojogerako ki? Ogirowoozaako ki? No. It's not something to table ntegere opinion yo. Nedda. The truth is, stand as you. Don't wait for someone's opinion. Opinion ezo ziri mu bali ba westerners bannamawulire. Okategedde kubanga bo baba baagala bafune idea o standing zotya, kubanga bo kye baba baagala ebere yes, tebaagala no. That's why nti abakulembeze bonna abasinga ba Africa bwe bagenda eri mu mawanga gaabwe mu zi summits, CNN n'abalala ne batufuna omukisa ogubatuuza okubabuuza ebibuuzo ddala mostly in campaigning times, kubanga baba baagala kubafandinga. Ekibuuzo ekisinga okutambula ennyo n'okujaminating ennyo mu bannamawulire aba western, aba west, babuuza what is your stand on the LGBT homosexuality? What is your opinion? Kakati fate kanisa ya Mukama waffe Yesu si ye yebeera erina okubeera enkola. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Si ye yebeera erina okubeera enkola, then awo tuba tukute root enfu. Sisobola kuvaayo n'embuuza n'eŋŋamba nti musumba gundi jangu oveeyo yogere ku ensonga eno y'ebisiyaga. What is your opinion on that? It doesn't make sense. Mukama yebazibwe nnyo. It doesn't make sense because Kyagulanyi nga ye Kyagulanyi mukulembeze mu sekita y'egyali. Mukulembeze alina abamwogerera, ate ye nga ye being it nti mukulembeze kubanga alina a group of people, alina abantu mu ggwanga Uganda abamugoberera, abasubscribinga ku ideology ye. Abamu ku bo abangi nnyo abayitirivu bali mu kibiina kyo mu kanisa yo batudde. Buli kanisa ya Uganda yonna muteekwa okubeeramu abaana abali wansi w'emyaka 3 abasubscribinga ku ideology ya Robert Kyagulanyi. Kama waffe yebazibwe nnyo. Abali mu age bracket ye bangi basubscribinga ku ideology ya Robert Kyagulanyi. Kama waffe yebazibwe nnyo. Now, kakati Robert Kyagulanyi is not the case in this matter. Robert Kyagulanyi should not be a picture to debate about jango to opinion. Waddembe okusirika, ate era waddembe okwogera, ate era waddembe okumuwogerera, because I never spokespersons abogerera ekibiina kye. Ate ye nga ye being it nti ayimiridde in the line of a leader, so si muntu wa kumala gavaayo nti ayimirire ku nninga ayogere about such. That's why nti oyinza okwabika omutima n'asirika mu kusirika kwe, because he's a leader. Ye tagenda kulasana na buli kimu, ate then nga gwe bw'okola, kubanga ate gwe buli ekikusazze mu kamwa kyogenda okuvaayo oyogere. Mukazi wo ali mu kikulukuto, ekyo novaayo ku kituuti n'oyogera. Gwe buli ekivaayo ekikusala mu kamwa kyogenda okukola ki? Okwogera. There is no that kind of a space woyimirira n'oteminga olulimi lwo, gwe kikuyita mu kamwa kyonna kyogenda okuvaayo okwogera. So not everyone will be like that. Waliwo abantu abasooka okusengejja ne baleeta content ng'ali verified. Kama waffe yebazibwe nnyo. So mu keesi efaanaganako bweti, si bwe tutyo bwe tukwata omwoyo guno gw'ebisiyaga ogubba.
fe tulina kuyimirira wansi ne tusomesa abantu nti ekintu kino bwe kitibwe kitambula, then tulina kukyewala bwe tutitokola bwoti. We don't account on anyone's opinion. Ensonga nyinyi ezigenda mu ggwanga Uganda, naye abasumba abasinga bakutemeza endala eminene mu Uganda basirika. Ekitta abantu, omusaayi oguyiika, ebintu ebbeeyi y'ebintu okulinnya, awo nga temuyita abantu kuwa opinion. Njagala olunaku luke ku makya Luzias Bugingo oyite Robert Kyagulanyi okole video omugambe jangu otuwe opinion yo kukitta abantu ekigenda maaso mu ggwanga, tuwe opinion yo ku bbeeyi y'ebyenfuna, ebbeeyi y'ebintu okulinnya, amafuta okulinnya, tuwe opinion yo. Then awo nja kutegeera nti now you are standing a neutral leader. Naye okibanga ekitta abantu, ebbeeyi y'ebintu okulinnya, abantu okubuzibwawo abductions, omusaayi gw'abantu okuyiika mu ligimu eno gye tulimu. Naye mumwe mwenna mwenna ne mubulamu omuntu avaayo okuyimirira n'agamba naye ng'abantu babula nnyo, abantu nga bafa, abantu ab'ejindi abaafa, lipooti eriwa, lipooti ya jindi abantu abaafa, lipooti eriwa, gavumenti teekako ku gavumenti kunninga naawe ku nsonga efaanaganako bwe zityo. Then awo nja kuyimirira ngambe nti naawe you have the authority okudimandinga Kyagulanyi okujja okwogera ku nsonga y'ebisiyaga. Right now mu ggwanga Uganda, Kyagulanyi is not the problem of Uganda. Nedda, Kyagulanyi si ye case ey'okudiscussingako olwaleero mu ggwanga Uganda. Ensonga eziruma abantu wansi eyo, ensonga eziruma abantu wansi eyo, lisiti yaabwe teriiko Kyagulanyi. Nedda, lisiti yaabwe teriiko Kyagulanyi. Ensonga eziruma bannansi mu ggwanga Uganda. Now, ekyo nkirese saagala nnyo okugenda nnyo deeper in that. Mukama waffe bazibwe nnyo. Then n'ekirala, Museveni, mukamaawo Museveni, kubanga it's obviously you are supporting Museveni. Tugenda ku mbyawandiikibwa katono nnyo, nina ekintu kye njagala okwogerako, ekisonga eri ku screen yeeyo. Gy'olaba eyo mu kifaananyi nga Chameleone bamwanoitinga bamufukako amafuta ago. Mukama yebazibwe nnyo. Then, ensonga y'ebisiyaga, mukamaawo yennyini mwami Museveni. Nyinza okugamba akagamba ate akayinza okwewuunyisa nti bajeti y'eggwanga Uganda, bajeti y'eggwanga Uganda 100% teri sustained by the citizens of Uganda. Nedda, bajeti y'eggwanga Uganda almost 75%. Uganda eri mu deficit. Uganda tebeerangako na balanced budget. Uganda tebeerangako na balanced budget. Eva Uganda ebeera mu deficit. Amabanja agabanjibwa eggwanga Uganda, Museveni ne wali baafudde ng'avuddewo, tulisigala tusasula amabanja. Amabanja gano, budget ya Uganda eri part serviced by the westerns. Ba westerns omuli ebibinja by'aba LGBT. Mwami Museveni oba yali avuddeyo n'akikugamba oba nedda, oba wali otuddeko wansi n'ojja n'oyogerako naye ku nsonga eyo nedda. Kakati Mwami Museveni okuvaayo mu public, in fact all over the African countries ezivaayo ne zirangirira mu public nti tetukkiriziganya na LGBT society. N'ebyo ebigenda maaso because of our culture and whatever. After the public declaration, tuweeyo omukulembeze ayali avuddeyo n'agamba nti kasa tukwata omuntu yenna ali ebisiyaga tugenda kumusiba emyaka egiwerera ddala 2 mu nkomyo. Era twali tukikoze gundi ne gundi yali luddawa. Ggwanga Uganda litunuulire, babakyaza ne ku TV ne batuula ne balaba ne bawa opinions zaabwe. Eggwanga Uganda abali b'ebisiyaga babawa opinions. Abali b'ebisiyaga mu ggwanga Uganda balinamu entebe. Public sectors ezisinga, bank sectors, amalwaliro. Mu malwaliro mwennyini mulimu abantu. Mu malwaliro saagala kugenda nnyo wala temutankuula. Mu malwaliro muli, njagala nkugamba ekigambo, mu malwaliro, amalwaliro abasajja bano basimbamu abantu baabwe ng'ekigendererwa kyabwe kulabika nti no bakuba abantu. Bannaye temutwogeza, mutuleke temutwogeza, mutuleke. Bayibuli esomesa mu kitabo eky'Abaleevi, bikola nange ekitabo eky'Abaleevi essuula ya 8 n'olunyiriri lwa 30.
Bible esomesa, and Moses took the anointing oil and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons' garments with him, and sanctified Aaron and his garments, and his sons garments with him. Mukama ffe bazibu nnyo, obudde tulina butono naye tugenda kwanguwa nnyo tumalirize ensonga eno. Nkwanirizaako oli ku Just Gospel Media Uganda. Balevi essula ya 8 n'olunyiriri lwa 30, Musa n'atoola ku mafuta ag'okufuukako ne ku musaayi ogwali ku kyoto, n'agumansira ku Alooni ku byambalo bye ne ku baana be ne ku byambalo by'abaana be awamu naye, n'atukuza Alooni ebyambalo bye n'abaana be n'ebyambalo by'abaana be awamu naye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati nina ensonga gye njagadde tutunulire twogereko. Ensonga eno mwagikolako, mwakola ekintu kino ekyokufuka amafuta anointing oil eno ku musajja ayitibwa Jose Chameleon. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bwe tutunulira anointing oil eno gye wakwata n'oyiwa ku mutwe gwa Chameleon ng'ekifaananyi ekyo bwe kiri mu kulaga ku screen, tutuddayo emabega ne tutunuulira oba oli awo mwabayinza okuba abamu ku bantu abali mu kwendoosinga homosexuality mu ggwanga Uganda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Wakwata anointing oil eno n'ogifuka ku mutwe gwa Jose Chameleon. Okuviira mu ndagaano enkadde, anointing oil eno evaayo for a specific reasons ezimu wano wammanga. Number 1, to sanctify, to consecrate. Sanctify okutukuza. Consecration bakwatanga abaweereza ne babaawula. Kati nga bw'olengera Alooni, Musa yakwata amafuta anointing oil eyo n'agiyiwa ku mutwe gwa Alooni n'ebyambalo bye. Bano babeeranga Baleevi kubanga Alooni ali mu kika ky'Abaleevi, bakabona. Mukama yeebazibwe nnyo, nga baawula n'abaana baabwe nga bakwata amafuta gano ne bagayiwa ku mutwe. Amafuta gano gaayawulanga bakabaka. Tulengera ba Dawudi tegaafugibwanga ku buli muntu, gajjibwangayo for reasons. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tujja tugalaba ne mu ndagaano empya nga gajja gatambula. Amafuta gano golaba anointing oil eno terina nnyo makulu mu mubiri, naye ekiikirira akabonero ak'omwoyo akatalabika. Olw'ensonga nti anointing oil eno bw'ogenda mu maka agamu bagikozesa ng'okusiika n'okufumbisa mu biyungu. Oil butto awedde emirimu, naye bingiti nti bamukonsecrating nga bamwawula. Amafuta gano galeberanga kabonero k'amaanyi nnyo nga kakiikirira ensi ey'omu mwoyo kuviira mu ndagaano enkadde. Bingiti nti anointing eno eri spiritual mu ndagaano enkadde teyabeeranga nnyo ate ng'endagaano empya, kubanga endagaano enkadde kuweereza kwa mubiri, endagaano enkadde kuweereza kwa mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So amafuta gano gaasiigibwanga ku bantu wano wammanga, bakabaka nga babaawula. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ate tegaggyibwangayo buli kaseera, gaggyibwangayo olw'ensonga y'okwawula. Kakati olina ekintu kyewakola okwata amafuta gano n'ogafuka ku musajja ono ayitibwa Chameleon. Chameleon yabasinga amagezi ku nsonga efaanaganako bwetyo. Waliwo olunyiriri lwenjagadde nsooke nkugattire wano. Olunyiriri bikola Bayibuli mu kitabo ekitibwa eky'Abaruumi, Abebbulaniya obudde butudduseeko, Abebbulaniya essula esookera ddala. Bw'oba otuuseeyo ng'ambaako nti amiina, nkwanirizaako nnyo. Abebbulaniya essula esooka n'olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli esomesa etya? Naye ku mwana ayogera nti entebe yo, ayi Katonda, yalubeerera emirembe, n'omuggo gwo ogw'obulokovu gwe muggo ogw'obwakabaka
obwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Wayagala obutuukirivu olw'omwenda. Budde butudduseeko. Abebulaniya essula esooka n'olunyiriri olw'omwenda egamba nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Katonda Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno. Tukaddemu. Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olw'omwenda wayagala obutuukirivu gamba nti wayagala obutuukirivu. Yogera akagambo ako nga tuwulira ensi sitaani akaabe alumwe. Kayogere wansi katayipinge kayingire ddala mu mutima gwo. Ddamu nti wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Bwe wamala okukyawa obujeemu, Katonda gamba Katonda Katonda wo akikaatiriza. Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno. Kakati amafuta gano agoogerwako mu Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olw'omwenda kale olw'obudde. Mukwano gwange mpuliriza. This is the anointing oil eyakiikirira akabonero ak'omwoyo. Bible esomesa nti thou hast loved the righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness thy fellows. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amafuta gano gakulaga nti Katonda akyawa obujeemu, akyawa iniquity, atayagala obutuukirivu. God loved the righteousness. Kakati ekibuuzo, Kamiliyoni agwawa mu lunyiriri olwa Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olw'omwenda. Bebulaniya essula esooka Abahebulaniya essula esooka n'olunyiriri olw'omwenda. Kamiliyoni agwawa okumwanoyitinga. Anointing eno, oil eno, evaayo for specific reasons. Either omuntu mulwadde ng'era agenda okumufukako amafuta ago okumusabira. Mulwadde bakadde bakkanisa. Omuntu yenna mulwadde muyite nga bakadde b'ekkanisa bamusabire. Okategedde akantu ako. Nekiraga abeeranga gakwawula. Someone going for a specific operation in the services of the Lord. Nga Balooni Musa abafukako amafuta kubanga bali mu layini y'Abaleevi. Abaleevi bwe baweerezanga abatukuvu wa Katonda babeeranga bakabona. Kati endagaano enkadde gyekulaga amafuta gano engeri gye gajja gakozesebwamu gayawulanga bakabaka. Okategedde akantu ako. Samwiri banoonya agenze okufukako amafuta ku Dawudi. Gundi aleeta abaana nti baba nedda twagala Dawudi ali luddawa. Yese mu baana ba Yese Dawudi yuno nedda baba lwalaba nedda twagala Dawudi yali eri mu nte ng'alunda. Gwe baanoonya ne baleeta ne bamwawula bamufuka amafuta ne bamwawula okubeera kabaka. Bamufukako amafuta n'addayo n'alunda ente ze. Waayitawo emyaka nga 10 n'emeka budde butambudde. He became the king. Bamwawula amafuta gano gaawula. That's why nti tugakozesa nnyo. Amafuta gano gakiikirira power and authority in the realm of the spirit. That's why nti bwe tubeera tuli mu services ez'okwawula tukozesa nnyo amafuta ago okwawula abantu abo ng'akabonero ntugabasiiga ng'akabonero akalaga nti baawuddwa. In the spirit it is happening. So tukikola mu nsi ey'omubiri but in the spirit it is happening. Kati amafuta gano, that's why nti mwakola ekizibu ekitakoleka. After nga mumaze yuya agenze wa Bugembe amusabidde. Bugembe n'amusabira. Bugembe n'akola campaign eya gwanga mujje. Takomye okwo najje ewuwo n'okwata amafuta gano n'ogamuyira ku mutwe. What was the meaning of that? That's why nze mbagamba gwanga mujje mwagipika. Gwanga mujje mwagiconsecratinga. Kino kiyinza obutategeerekeka muntu yenna ayinza obutakitegeera. Naye ffe munnanga ababikuliddwako abalaba ekeewala. Ebintu bino ffe tubiraba bulala singa muwe mulekaana basibo ne banyabo. Ffe twava ku level ey'okukyamuka okulekaana obuleekaanyi okukuba bukubi mu ngalo. Nze sirina nnyo exaggeration eyo yakuba mu ngalo.
Kati mwe mwatuka ne mufuuka ba motivational speakers, ba motivational preachers, ndi buli ekibasaze mu kamwa mugenda kudduka emisinde mwogere ebintu ebigenda okusanyusa abantu. Naye nga amazima mutuvagana mabega waakyo nti wakola ekintu. Right now you don't have any authority okudemanding any attendance from Robert Kyagulanyi. Kubanga gwe kenyini wakwata amafuta oil eyo noja anointing omusajja ayitibwa Kamiliyoni. Wakola ki? Ekivulu kye wakyawula in the spirit. You consecrated that gwanga mujje. Era byonna ebyabaawo ebya happening gwe tomanyi kumanya. Yogera ku byafulumirayo ku mugwanga mujje. Yogera ogambe nti no Kamiliyoni wakola kino, wakola bubi nnyo kera ku makyakola enjiri yo nga botera okuba abantu mu njiri. Ne Kamiliyoni mukube mugambe biki biwakola, kubanga media yonna attention yali ku Kamiliyoni on that day. Kamiliyoni akyadde ewuwo nojja n'omusabira n'omwawula n'okumwawula, naye byali mu gwanga mujje bimanyi. Gwanga mujje was set okulaga society eri ya queer community nti we are doing something here. Kiss gye baakola eyo, do you think nti byagwawo bugwe? Tebyagwawo bugwe. Njagala kubasiibula nti Kamiliyoni yennyini yakola olimba ne muganda we nga beekutte. Maliriza nkugamba mukwano gwange, gwampuliriza ate naawe mukulu Bugingo, ebintu si ebintu ebitambula. Amafuta si bwe gatambula bwe gakozesebwa, gakozesebwa mu kifo ekikyamu n'omuntu omukyamu. Mukama bankumire mweraba ategedde. God bless you in Jesus mighty name. I love you in the name of Jesus. Mbanirizaako nnyo Just Gospel Media WhatsApp channel. Mukama bankumire. Janga joli o nazeno saigo ogu singanyona o pise mukama ogu janga joli o nazeno saigo ogu singanyona o pise mukama ogu janga joli o nazeno saigo ogu singabyonda ompise mukama ogu janga joli onazeno musaigo ogu singabyonda Yesu kazi jetoli naza no musa